nga tugenda tutuuka eyo mu maaso eyo ng'emmotoka etujjamu kubanza awo nali sikyategeera nti oba tuliwa. Olugendo okutwaliza wamu lwali lwa ssaawa nga mmeka? Olugendo okutwaliza wamu lwali lwa ssaawa nga 6 nga tuvaamu nga tukwata boda. Era ne gye yatutwala Madamu Adija simanyiiyo nti oba nkugambe nti kitundu kino. Gwe n'omwana? Nze n'omwana ne taata w'omwana wange. Okubibwa pressure. Namubuuza buzibu ki nti tutuule ku piki tugende. Naye ng'olwo maze okulaba omwana wange enviiri bazimweddeko. Bazimwako batya like half of the head? Kati katundu. We kati. Nga tutuula ku piki ebyokulya bimulemye okulya. Nze nywedde ebyange ndidde n'ebindaazi byange byali 2. Esoda. Ne omwana era akankananga bwe naggambye kansooke ngenda kujja kola ki nkunone. Kati ng'asooka agende waabwe olwo nninga wano n'amaka ngalengera naye nga gatiisa gassubi waliwo obuyumbayumba obutategeerekeka nempulira nga ntiddemu. Omwana wange enviiri ndaba zimwerweddwako ekitundu ate nga si bwe twavudde awaka. Ntandika okwekengera Madamu Adija. Kaakati mba ndi awo ng'akomyewo nga ngamba tugende. Alina obuntu bwe yankwasa mu ngalo. Nangamba bukasuke emabega w'emirundi gitya. Nange bwe nakikola. Bwali buki yakwasa ki? Yankwasa buntu teyaŋŋanya bwetegereza. Wabula yaŋŋamba nga tonnayingira mu lujja sooka obukole ki? Obukasuke emabega. Awo wennyini we twali. Nembukasuka ennyuma. Ne tugenda. Bwe twatuuka bwe tuti ne yali yaŋŋambye nti bwe tutuuka ojjamu ensigalawo nno maama muto. Nga mpita. Atazaala mulenzi. Mpulira. Nga mpita. Aŋŋamba mwana wange oli wa ggwanga ki? Olwo twogera mpolampola kaama teri awuliriza. Aŋŋamba ndi Muganda. Oviiridde wa? Tinvudde Kampala. Mwana wange wano wozze nga wazibu konse kiki? Kyava ŋŋamba nyina bye ŋŋenda okugamba. Naye wembimalirayo bwe nti kwata ekkubo otambule ogende. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebala okutulaba, mwebala okusubscribinga. Yenze Hadija Kigozi. Abalungi abatulaba bw'oba oli mupya nigakagambako ka subscribe okubeera nga otweyambako. Oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter, beera nga otufolowingako bulambalamba. Nabagamba nti ngenda bassa emboozi nsabe n'amazzi g'okunywa kubanga emboozi mu Uganda mweziri ate teziggwayo. Ndi ne omukyalo no Nakasujja. Omukyala mulungi muzibu alayika bulungi masha Allah. Era nga olunaku olwaleero yagenda okubeera nga tunyumiza ku mboozi ye. Njagala obajjukiza nti aba Jots Herbal Products bano be bakolera eddagala lya Herbal ng'omwami ey'enyoma mu sayizi balina eddagala lyo. Gwatalina bulungi maanyi ga kisajja balina eddagala lyo. Omukyala alumizibwa ng'ogenda mu nsonga oluddewo okuzaala endira nkyafu balina buli ddagala erya buli kika erya Herbal. Banaye kati eddagala lyaddamu Herbal kubiraba Jots Products ng'olina obulwadde bwonna obukulumu oba ulcer oba musujja oba owulira obulumi mu mubiri oyagala painkiller wa Herbal aba Jots Herbal Products balirina eddagala era bakugamba nti banoonyeko ku nnamba yaabwe ey'essimu gy'olabaawo wammanga. Sayinza okulaba maama. Nange okusanganya. Oli otya? Buuza ku batulaba. Abatulaba n'abatuwuliriza tubabuuzaako muli mutya eyo mugyebale gye mukolako. Nze naababuuzaako amannya Nakasujja Maria. Bane mugyebale. Akasana kaaka kakuba katonnya. Akakuba katonnya akasana bwe kaaka. Enkuba etonnya n'omusana agwaka. Awaratuuka? Awaratuuka. Kampala n'anyuma. Kampala mwenkulidde, mwenzaaliddwa.
badde mu bikomera ebirungi okuzaama. Wakulira mu maka g'abakagga yemmwe ba Planned Kid. Abagagga abayitirivu naye gye byawunzikira Madamu Adija mu future biba birala nnyo. Nabeera ewaffe mu bikomera nga ndi bulungi nga neeyagala. Wasoma? Nasomako akatonotono. Ow'ekikomera kye kyakugaana okumalako okusoma? Munnange ebigwa bitalaze. Mba ndi awo nga nfuna lulenzi ate kasita olufuna. Mazima. Madamu Adija otya bwe nfuna olulenzi nga ngamba ate kaakati emisomo nga ngiwummuza wabbali. Mazima. Nga ngenda ne lulenzi nga tweyagala nga tweyagala nno ebyaddala. Tubeerawo tweyagadde tuzadde omwana waffe naye ng'olulenzi lwange olwo simanyi gye baluzaala sijja kulimba. Atubiirawo tukola bufumbo. Kati gwe watoloka mu kikomera ewammwe ogende n'omulenzi? Kaakati bwe twayagalana ekyamazima nenvaayo awaka ne mugamba naye ogenda kujja olabeko ku bazadde bange. Kyekyo bugundi bwambwa okanzibwa wamaaha. Kaakati bwe twakwatagana n'omulenzi wange omusajja wange gwe nali nfunye mu kiseera ekyo navaayo ne mufumbirwa. Wali otuse mu class ki? Nali mu senior 3. Senior 3. Saatuula 4. Kaakati nga omulenzi wange antwala nga mugamba naye kyetaaga ogendeko mu bakadde bange obalabeko. Kitegeeza weewaggula n'ovaawo n'ogenda. Ne tukola obufumbo. Taata teyanyiiga ne maama? Banyiiga era ng'abazadde kubanga bw'oba omuzadde toyinza butanyiiga. Kyabakosaamu mwana yali mu siniya ey'okusatu n'agenda bugenzi bw'atyo. Naye nga bw'omanyi omuzadde tanyiiga kunyiiga kumalirayo kuba asigala muzadde ate naawe osigala oli mwana. Ambeera na mulenzi wange nga nsuubiza okukyalako ewaffe. Omulenzi yali akola mulimu ki? Omulenzi oyo yali muzimbi nga mbeera naye ng'era tugenda ewaffe ng'ajja akyala yatuukiriza obweyamo bwe ng'abawa bye yabawa atugenda tuzaala mwana waffe. Bwe twazaala nga nange mugamba munnange naye njagala ntuukeko ewammwe. Agamba ajja kutuukayo tofaayo nga nsirika. Omusajja wo mwafuna ebibbo ne mwesiba engoye ne mujja ewammwe oba just mwajja buzi nti tugende nkulage maama ne taata? Twagenda nagenda ne mbuulira abazadde nti omulenzi yantwala ayagala kujja mumumanye abamanyi. Amanyi ogajjawo akagenda okubuulira bakadde bo nti omulenzi yantwala nga wava nakusomera? Nasooka wa ssenga ne mubuulirako. Ne weetonda? Bwe namubuulirako n'agamba ekirungi tebadde tetumanyi na gy'oli ne bw'oba nga wafuna omusajja wo ng'asobola okujja okutumanya naffe tumumanye tetujja ggaana. Era najja ne bamumanya naye n'abamanya ne bye yaleetanga ebijja eri abakadde. Bwe tutyo twaddayo ne tukola obufumbo bwaffe ne butambula ne bugenda mu maaso ne bugenda mu maaso ne tuzaala omwana waffe asooka. Era nange ne mubeera bubi ne mugamba nange nno njagala ntuukeko ewammwe kuba gwe waffe olwedde bakumanyi naye ate gwe wammwe tebammanyi. Baganda b'omusajja baali bajja kaawaka? Kakati baganda b'omusajja nali sibalabangako. Ng'ekituufu omanyi musajja yekka? Kati nga kimpaliriza nnyo. Mutima ne gutandika okukuba? Ne ŋŋamba tunaabeera wano bwe wafunikayo obuzibu ng'ewammwe simanyiiyo tebammanyi ntandikira wa? Nansuubiza nga tujja kugenda ojja kubalaba. Ne tubeerawo yeera ebyobufumbo bwe bibeera mwami na mukyala n'omwana waffe tumuzadde waali mwana akula awo ayavula amaava mu
kwavula atandika asimbula ng'era bibbebi bwe bibeera nga ŋŋamba nno nakusuubiza okutwalako ewaffe njagala tuteeketeeke nkutwale wa ewaffe nga tuteekateeka tutambudde tutya tugenze tutya simanyiiyo naye nga mpulira kinnumiriza okugenda ndabe ku bakadde nazaala sezaala awamu ne balamu bange okugenda olabe ku mwana we gy'anaaziiki yasizaala nyazaala ekyaluvanyuma kubanga ekyo nakyo kijja oluusi ne wabaawo ekizibu aba omwana we gy'azaalibwa kaakati olunaku nga lutuuka Madamu Adija kyennagwako ebigere byantunda bitunda bitya nga tugenda n'omusajja tugenze mu bakadde ewaabwe kati Madamu Adija okuzzaako emabega mmala okuzaala omwana abeerawo ayavula atuuka mu kiseera ekyokusimbula bw'atuuka okusimbula asimbula kaakati olwo mmaze omugamba nti njagala kugendako ewammwe nange ndabeyo ambuuza naye oyagala ogenda ewaffe nti ye naye ddala onjagala ebya ddala ko nze nkwagala kubeera ebbanga lyemmaze naawe era nkwagala era nsuubira nti naawe olaba nti nkola ki nkwagala kaŋŋamba nti ayi tujja kugenda nga tubeerako awo Madamu Adija tuteekateeka kugenda bwe tuteekateeka okugenda olunaku lwakya lumu kaŋŋamba enkya tugenda bwe lwakya nga tusitula kugenda waabwe twakwata oluguudo oludda Ejjinja ne tuvuga twalinnya takisi ne batuvuga mwalimu n'abalala twali tetupangisizza nti yaffe naye oluguudo olwo nga bw'olulaba Madamu Adija sirumanyi nnyo wenkoma okutegeera we wano mu Mabira ebiddako awo ebitundu ebijja biddako Madamu Adija sirina kyentegeerawo wabula nkoma okutegeera mu Mabira nga emmotoka wamma etukalakata ng'etuvuga motoka ng'etuvuga nga tugenda tutuuka eyo mu maaso eyo ng'emmotoka etujjamu kubanza awo nali sikyategeera nti oba tuliwa olugendo okutwaliza wamu lwali lwa ssaawa nga mmeka olugendo okutwaliza wamu lwali lwa ssaawa nga 6 nga tuvaamu nga tukwata boda era ne gye yatutwala Madamu Adija simanyiiyo nti oba nkugambe nti kitundu kino gwe n'omwana nze n'omwana ne taata w'omwana wange kati nga tuba tuli mu kkubo tugenda kyava ŋŋamba sooka ompe ku mwana oyo nensitula omwana ne mmumuwa olwo nange neetooloddeko ngende enfuuyiseeko mala okufuuyisa nkomawo like mwavaako ku booda n'ogenda ofuka nengenda okufuuyisa era omwana namumulekera mu mikono gye akati bwe nvaayo nga tuddako ku ppiki yaffe tetunnatuuka gye tulaga naye nga olugendo lwe tuvuzeeko Madamu Adija luwanvu ku booda kaakati mmala okuva eri nga nzija nga nziriza omwana olwo naye mmala okuva eri okufuuyisa ng'atuddeko awo ku luguudo ku bbali n'owa booda nga naye alinga muli booda yagisigaddeko agituulidde agenda okunziriza omwana mbikkula bwe nti mutereeze ekijaketi kye nali mwambazza ku mutwe kandaba enviiri Madamu Adija mmweko kyenva mugamba omwana enviiri ani amusaze enviiri aŋŋamba nga ndaba atandika okukankana awo akankanirira ko nze kikyate kyava ŋŋamba gwe tuula tugende atutuula ku ppiki bwe twatuula ku ppiki Madamu Adija ntandika okuwulira kuba yali antudde emabega bw'ati mpulira akankana kyava mubuuza ate nga mpulira ova mu mbeera
Kiki? Oli bulungi. Kandaba yenna. Oba tuyimirire atidde. Kiki? Weetaagamu okufuna ekyokulya tuyimirire tufune ku kyokulya. Nga ngamba tuyimirire tulye ku kintu. Nga tuyimirira ku kaduuka. Tusaba obutunda n'ebyokuliirako. Madamu Adija teyabirya. Ngalinga omuntu ali ku tension. Ngalinga agenda okubibwa pressure. Namubuuza buzibu ki nti tutuule ku piki tugende. Naye ng'olwo maze okulaba omwana wange enviiri bazimweddeko. Bazimwako batya like half of the head. Kati katundu. We kati. Nga tutuula ku piki ebyokulya bimulemye okulya. Nze nywedde ebyange ndidde n'ebindaazi byange byali bibiri. Esoda. Ne omwana naye tumuwadde awo kuba yali ayize okulya. Tumuwadde juisi wa munywedde n'akookulya ke yaliirako. Nga tutuula ku piki. Nga driver waffe avuga. Ng'avuga. Tuba tutuuka maaso eyo gye simanyi Madamu Adija. Kuba simanyiiyo. Nga ngamba nno omanyi. Yankoonako bw'ati omanyi. Bwe tuva ku nnyumba eyo gy'olaba tulengera eddako weewaffe. Konze nti kale. Naye Madamu Adija ng'ennyumba ya ssubi, nnyumba tetegeerekeka. Kugamba nga bw'ogitunda bw'oti naawe otyamu. Nnyumba z'omukyalo bwe zityo Madamu Adija naye yali erimu okutiisa. Yali asusse. Gye twali tuvaako okweyongerayo ku ndala. Nga tugituukako bulungi nnyo nga tugiyisa nga tutuuka ku yaabwe. Twali tetunnatuuka ku yaabwe. Nangamba sooka ove ku piki. Boda n'atuteeka awo. Yatuteeka nangamba omanyi sigalako wano kanzije. Ngenda kujja nkunone. Nga ndeka awo n'omwana nga ye agenda nga mubuuza ng'ondese wano. Wammwe watiisa okugendayo. Ko ye nedda naye kansooke nga era akankana nga bwe naggambye. Kansooke ngenda kujja kola ki? Nkunone. Kati ng'asooka agende waabwe. Olwo nninga wano. N'amaka ngalengera. Naye nga gatiisa. Gassubi. Waliwo obuyumbayumba obutategeerekeka. Empulira nga ntiddemu. Omwana wange enviiri. Ndaba zimwerweddwako ekitundu. Ate nga si bwe twavudde awaka. Ntandika okwekengeramu Madamu Adija. Kakati mba ndi awo ng'akomyewo. Ngamba tugende. Alina obuntu bwe yankwasa mu ngalo. Nangamba bukasoke emabega w'emirundi gitya. Nange bwe nakikola. Bwali buki yakwasa ki? Yankwasa buntu teyaŋŋanya bwetegereza. Wabula yaŋŋamba nga tonnayingira mu lujja sooka obukole ki? Obukasuke emabega. Awo wennyini we twali. Nembukasuke ennyuma. Ne tugenda. Bwe twatuuka bwe tuti. Ne yali yaŋŋambye nti bwe tutuuka ojjamu engatto. Ne nzijjamu. Si nnyumba nti yali ya seminti. Si nnyumba nti yali ya tailozi. Wabula nange nalabiraawo nga aŋŋambye nti bwe tutuuka ojjamu ki? Engatto teziyingiramu muli. Madamu Adija bwe ntyo bwe nakola. Naye nga nange okusinziira bye ndaba mpulira ntandise okukankana. Nga bw'oyinza okutunulira gwe yazze ng'oli mugumu. Essubi ne litandika okuggwa. Neebuuza ye wano wali watya? Kiki kino? Nga tuyingira mu nju. Mwasangawo baani? Twasangawo Nazaala, Sezaala ne maama muto. Naye yali Nazaala naye ng'ayitibwa maama muto. Yali alina abakazi babiri mu luggya lumu. Akati nga tutuula nga bukya nga Nazaala agamba bagenze kulima. Ye ne Sezaala. Mwatuuka obudde buzibye? Twatuuka bukwatirira. Akati bwe bakya ku makya nga bo bagenda okulima. Twasigalawo awo nga tebannagenda kulima. Nzikuzzaayo ko emabega katono. Yatunuulira omwana. Agamba, kyana kirungi, kyeru, kinene. Nze mmanyi Nazaala wange musanyufu okulaba ku kyana. Kumbe alabika asanyukira mu mbeera ki? Endala. Kakati bagenda okulima. Ye ne Sezaala wange.
wasigalawo nno maama muto nga mpita atazaala mulenzi nga mpita ngamba mwana wange oli wa ggwanga ki olwo twogera mpolampola kaama teri awuliriza ngamba ndi Muganda oviiridde wa tinvudde Kampala mwana wange wano wozze nga wazibu konse kiki kyava ngamba nyina bye ngenda okugamba naye wembimalirayo bwe nti kwate ekkubo otambula ogende olwambuuzizza ovaawa nti Kampala oli wa ggwanga ki nti ndi Muganda nti olujja luno lwozzeemu nga bali omwana asooka omwana ow'omulenzi tumulya konse kakati ngenda okutunula bwenti ntunuleko ebbali Madamu Adija ng'ebiso biwagale nafuna okutya mu nnyumba ekyo kyonna ekiseera wali ebisoto biraba kati nali sinnalaba biso oba wali tobifuddeeko nali sibifuddeeko kaŋŋambe nti nali sibifuddeeko kati mala okugambibwa ono maama muto nti omwana asooka omwana ow'omulenzi tumulya ngenda okuzza bwe nti nga bwona okyusakyusa bwotyo otunuleko eno ogambe otunuleko eno nga buli wentunula ekisa ekiwagala obulungi kati engeri gye yali aŋambye nti wemmalira obbikugambirawo okwatire ekkubo nakwata omwana wange Madamu Adija naye nga n'omwana gwe nkwata takyategeerekeka bulungi kiri awe nga bwe twali eri nga omwana yeeyagaza akola atya yali awunzeemu nga ndaba omwana alinga awunze kyenva mukwata nakwata kasuuka n'ensawo saagijjukira Madamu Adija olw'okutya okungi natya oyo omukazi lwaki yali akugamba ebyo kati omukazi oyo okugambe okunzibirako kankiyita okunzibirako engeri gye yali mujjawo mu maka omwo alabika yayagala antaase oba yali alemesa oli nakyo kuba nkakasa okulya omwana kyekanduuza balina enfuna gye bakifunamu bo kati yakikola nga alemesa naye ate n'akuyamba yakikola nga alemesa naye ng'atannyamba era yannyamba Madamu Adija nakwata omwana n'akasuuka akandi awo okumpi ensawo esaagizijjukira olw'okutya okungi nafuluma genda okutuuka ebweru mu muti mulimu obwambe busonze buti kwega balina engeri gye babusibamu naye nga ene wasala watunudde eno ngamba neyongera okutya Madamu Adija natya ngamba nfudde natambula butambuzi nentuuka ku kkubo ery'ettaka olwo sinnatuuka ate ku koolansi nenyimiriza booda mangu nnyo nga ne ssente sirina zaali zasigadde mu nsawo essimu obudde obwo yasigadde mu nsawo natambula mukungujjo ng'era omuntu atidde bw'abeera kaakati nga nninya booda ng'enkalakata jjukira bazadde bange bali ku Kampala okwo ati bwe natuuka ekyannyamba najjukira ennamba ya maama wange neŋŋamba owa booda nnyamba essimu yange engireseeyo naye kubirako maama nzijja bwenti ne bwenti olwo saamubuulira ate kyendabye wali oba kiŋŋambiddwa wabula namugamba nti maama mbadde nkyaddeko eno ku busezaala naye nkomawo asobole okutegekawo akasente kuba ensawo nali oba sente yaziteeka kuya wa booda ezo zonna essaawa 7 kati sente owa booda so zivuga yavuga najja Kampala yavuga kasente kazibu Madamu Adija yasaba kayagala akawera mami wange n'akamuteerako yajja ayimirira ng'ayimirira paka imwatuuka obulungi ennyo nedda olwo bwe tutuuka ku kkuba erya koolansi tumazeeko ery'ettaka tufuna ekimotoka bino ebiva eyo ebitikka seminti nga nakyo nkiyimiriza kyanyamba kyayimirira kati ow'ekimotoka yeyawo owa booda nedda njagala okumanya owa booda amusasula otya kati bwe nkubira mami wange yayinako ssente ku ssimu n'asindikira booda okitegedde bulungi Madamu Adija zaatuuka bulungi ku ssimu y'ono owa booda luno olugendo oluwanvu lw'ogambye lwe yavuga essaawa akuba bwe yamusaba n'amugamba ogenda kumpa ssente bwe zityo onoozimpa tinja zikuwa n'azimuteerako bwe twavuga bwe twatuuka ku koolansi
tuyimiriza ekimotoka kiri bino ebitikka bitrailer ebitikka seminti ng'owa boda nyambako nga tugiyimiriza nga ntuula omwo n'omwana wange nga tugenda naye ng'omwana alaga nti mulebevu ng'alinganga omuntu afunye kyekka nga bw'oba ekyebikiro bwe bityo nga tutuula era naye twakozesa ssimu eya mukadde kuba nze nali sirina ssimu obudde obwo era nga anyambisaako oyo driver wa semiti anyambisa ku ye ng'era mami asasula kuba ye akasente yakaterekanga ku ssimu na guno guliko kati munnaye nga ntuuka wa mami wange saatawaana kudda mu maka ga bufumbo saatawaana kugaddamu kuba nali nfunye okutya ekikangabwa ekyenjawulo okuliira omwana asooka Madamu Adija siwatuuka eno n'okirowoozamu n'ogamba oba oli abadde alimba oba obuntu buno bwe baakuwuusula enkuto bukugjamu okutya n'okwerabira naawe n'ofuna omutima ogwagala okulya omwana wo nze bwali bwaki obuntu obwo saategeera ndowooza nkola yaabwe ng'oyingira mu luggya lwabwe ndowooza ogume nga basala omwana oba kuba yaŋŋamba sooka osigale awo n'agenda najja nabo yajja nabo kuba twali tetwavudde nabo waka waffe n'abompa naŋŋamba obukasuka obuyisa nkoto era bwe nakikola kati ntuuka ewa mami wange nga mubuuliramu naye mu kumubuuliramu olwo omwana embeera eyongera kutabuka eyongera kufuukuuka eyongera kuba mbi tubeerawo olwo oli olwo essimu nagirese eri mu busezaala naye kati ono omwami wange yali alina ennamba ya Nazaala maama wange abeera nga akuba simu akuba bannange n'atubeera bubi nnyo nga omwana naye muyi omwana gwamu maanyi omwana tategeerekeka omwana yali omunene yenna akoze aweddeko ennyama omwana takyalya omwana takola atya bwe watuuka awaka maama wo wamubuulira ekyali kituuseewo kati bwe natuuka ewaka maama namunyumizaako nga bw'omanyi maama abaganda bagamba omuwala asala na nnyina namunyumizaako ekyaliwo kaakati munnange nga tubeera na mwana omwana yatuuka ekiseera n'anfaako Madamu Adija omwana bwe yanfaako ne tubeerawo twamuziika wa Madamu Adija mulimbo naye nga amasimu agava ku busezaala bwange eri ku kika ky'omwana bagamba ekintu kimu twagala omwana waffe nga bwe mugamba nti yafa twagala kubisigalira by'omwana oyo awatali kufuna bisigalira ebyo temugenda kuba na mirembe Madamu Adija nga ge masimu agava ewa sezaala wange kale taata w'omwana bwakuba nga walaba n'omwana bannange nalaba kati njagala okutegeera wano ng'ozzeeyo omwana tannaba kufa omwana nga mulwadde ogambye aggwamu amaanyi kino kyaliwo kumala bbanga ki waweera omwezi gyaweera emyezi waweera omwezi gumu n'ekitundu omusajja we yakomawo teyakomawo yasigalayo wagendangako ewaka oba okimeyo ku bintu ye ate ebisumuluzo wali saddayo olw'okutya okungi kuba n'ebisumuluzo nali sibiina nga n'ennyumba obudde obwo sisobola kugiyingiramu kigere kyange kuba nalowooza maama nange bwe obwongo ne butandika okuzza emabega yajjanga akola akubuuza oba omwagala oli ready kwegamba kuba yakikkaatirizanga nnyo nti naye ddala onjagala nti nkwagala ng'era bwe nakunnyonnyodde kati omwana bwe yatuuka okufa ne tubeerawo ne maama wange n'abatuuze ne bajja ng'era okukungubaga bwe kuba omwana twamutwala twamuziika mulimbo kuba nali sisobola ate kuddayo eri ku kiri kye nakola ki kye nalaba n'entiisa korona baali bajja gye nafuna kuba nalowooza nti bwe nzirayo bayinza nange okunsala oba okukola ekintu kyonna nga tuziika mwana naye nga bo bakkaatiriza bagamba kimu twagala omwana
oba ebisigalira amagumba ge mugaleete wano. Madamu Adija natubeera mu mbeera eyo emirembe ne gitubula ne maama wange awaka mirembe gyatubula ne tugamba kakati tugende mulimbo buli lunaku baziikayo abantu ye tukyajjukira wa we twateeka omwana osanga wali baziiseewo babaziika ne ku bannaabwe bakola batya. Twabeera awo embeera neetusobera Madamu Adija naye nga bo bagamba kimu mutuwe ebisigalira by'omwana mutuwe waakiri amagumba. Madamu Adija nafuna ekikangabwa nafuna okutya. Bannaye bakyala mundabizza ebizibu ku nsi. Muwiranga ebizibu byammwe bintuuse wano. Madamu Adija nafuna okutya. Njagala ozzeeyo emabega wano ng'otuuse ewaka maama wo munyumiriza buli kimu ekyabaddewo. First time omusajja wo kuba essimu ng'akubuuza abuuza maama wo yamubuuza oliwa yamubuuza ki yamunnyonnyola ki? Maama okubuuza omusajja okubira maama wo. Omusajja okubira maama yeye kati omusajja bwe yakubira maama wange essimu yamugamba wendi ewaka naye omwana tali mu mbeera ki nungi. Omwana aggwamu amaanyi, omwana takyalya, omwana yali omunene omubiri gwamuggwako kwegamba ali awo tategeerekeka. Nedda kwolwo olunaku lwojja ng'ovudde mu kyalo ekimotoka lwe tukikuleeta otuuse mu Kampala olinnye booda opalapalanyizza otuuse awaka. Nkakasa embeera mu kyalo yali ebizzi bakunoonya tebakulaba. Batwalako ennaku nga tebannakuba. Wayitawoko ennaku akaseera batandikirawo okukuba naye nga bakubira eri maama nga bakubira maama wange nga bamubuuza ggwe oba akuwulizzaako. Kubanza essimu eyange yali yasigadde eri mu bisawo. Kati maama we yamugamba atya? Kati nga maama abeera amugamba waali yatambudde yatuuse naye omwana ali mu mbeera mbi naye kennyini alinga eyawunze nze naye nga omuvubuka yagamba omwami wange yagamba kimu mwana waabwe gwe baagala. Ndowooza emikolo eri gikole ki gitambule nga bo gwe baagala. Madamu Adija naggwako ennyama naggwako omubiri nafuna okutya ne gye buli eno nkyali mu kutya okw'omwana wange kubanga ye yali asooka ne gye buli eno era obeera awo n'obulyanga pressure ezikkuba olw'ensonga ey'omwana oyo. Naye nga Madamu Adija ebigere bitunda nange bwebito bwe byantunda. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi nze wendi okubabuulira ebigenda maaso mu Uganda. Nakasujja ono aludde nga nkubirako naye nali ninawo emboozi eyo gye njagala okusooka okujja mu ddiiro nsooke mukyaze newankubadde tebyagenda bulungi. Omukyala yafa naye regardless we move inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oluvuvumo lubadde lungi, comment section yebadde mpanvu okuviira ddala lwe nateekayo emboozi. Naye si nze Katonda sinze ngabo obulamu ate sinze mbojjawo wabula nze ndiwo okubalaga bigenda mu maaso mu Uganda. So muwe mubeera nga muli eyo nga buli omu alowooza kyayagala nze ndowoozayo gye njagala okuwulira mu comment section kikyolowooza ku mboozi gye mbeera ndeese. Don't criticizinga olw'okuba nkutte emboozi. Bino ebintu mubimanyi gyebiri mubimanyi sitaani mumumanyi mwali mu Uganda naye temwagala kikkiriza nti mwali. Anyway, bwe tutyo bwe byatambudde saayagadde nnyo okunoonyereza bingi. Famire yange yankubidde abantu ne baŋŋamba ekimala kati gwe bakadde bo ne bakeera ku makya ne bakugamba ekintu osobola okukikola. So munnange awo we nakomye n'emboozi eyo yenna yagala okumanya ku bikwatagana ku mboozi eyo nsobola okugikuwa gwe ne weeyongerayo nayo woba totya. Kati olunaku olwaleero tulina Nakasujja ono agezaako okutunnyonnyola ebyamutuukako naye sitegedde omwami ono ng'okomyewo akuba essimu oli mu kkubo ojja oba otuuse ategedde mbu otuuse
Teyakubuuza teyayogerako naawe kubuuza oddukidde ki what is wrong with you baby Madam Adija kukutya kwe nalina nali sisobola kwogera naye nga nasimu ogikwata obukwasi mami wange okuŋŋamba nti kwata essimu oyogere naye nga sisobola olw'ekikangabwa kye nafuna nali sisobola era saayogerako naye saakola ki kyonna mami ye yayogeranga naye nali sisobola kuba nafuna okutya okuzibwa ennyo nga sisobola n'okwagala kwe nali mulinako ebyatuukawo it's a very big thing nekye nalabako nali sisobola engoye zo wazirekayo omusajja buli kimu n'ez'omwana n'otandika obulamu obupya buli kimu n'entandika obulamu obupya kati maama we yagamba ati bannange ndowooza yatandika okukulangira ebyokweduukuula era mami yannangira n'aŋŋamba kale raba wali ogenda mu siniya yakuna n'ojja odduka n'akasajja kati raba gye kakutuusizza wuuyo omwana wo tabaddeewo biki nga bw'omanya abazadde ng'ate kye yali ayogera obudde obwo nga nkiraba so ng'ate ku mulundi guli saakola ki saakiraba olw'okwagala kwe nali nina naye okwagala bwe kwavaawo natandika okkiraba mami wange ne dadi nga baŋŋamba nti singa wagumiikiriza n'osoma n'omalako ey'okuna ey'okutaano n'ey'omukaaga ogenda ku yunivasite kuba ssente zaaliwo kasente kaaliwo kati singa oli mukyala dokita bulungi ennyo naye tekyasoboka batandika okunnenya bannenya ate nga bye bannenya nange mbikola ki mbirabako gasooka gakuyitamu awo agajjo obulungi ennyo nejjusa nenga kale singa nasoma nesigwirana n'abasajja ba ku Kampala bannange mugende mulabe abasajja bammwe gye babazaala nze nfunye emboozi nnyingi ababasadde n'abasezi be bakoze batya mugende mutegeere abasajja bammwe babazaalawa abantu be muli nabo mulaavu babazaala wasi basajja bokka n'abakazi kuba oli gwe nakyaze eyawasa omusezi yali musajja what kati yo omusajja akugamba nti hello twagala mwana oyo omwana muleete gwe muli eri amubuuza omubuuza omwana mumwagaza ki mami yakibabuuzanga naye nga tebakinnyonnyola nga takimunnyonnyola nga bateekawo embeera ey'okutiisa nga bo bateekawo baba bamusaba mu mbeera enzibu ennyo temugenda kuba na mirembe nga temumuleese bwe batyo omwana olwo mwali mwamutuumadde erinnya oba mwali mugenze mu mutuuma erinnya kwolwo kati omwana twalinawo erinnya ezzungu ffe lye twali tumuyita nga tannaweebagacuka kuba nnaku zino ndaba bateekako ezzungu n'eryataatawe kati twali tumuyita erinnya ezzungu oluusi n'omuyitamu erya kitaawe naye nga tannaweebwa naye teryali official erirye nga bw'ozaala omwana wo n'ogamba mwana wange waba muwala ye Mathe waba mulenzi oba John nga bw'oba oyagadde bwetu n'omwogerako eryakigozi kati omwana bwe tumala byonna biwedde olwo nga tudde awaka ne mami wange olwo nabali gye bali eri ewaabwe bawanda muliro omwana n'afuuka omwana ku ssimu ya maama yagamba nakooba essimu ngikufuule ofu konze nedda mami gireke obe ng'owuliza ekikola ki bwe baba baakutulumba wano tube nga tumanyi kuba baba bakubira bagamba nti munne tujja ekijja omanyi kinyaga bitono naye nga madamu Adija buli lwembeera awo nentuulako mpulira mwana akaaba bwe nfaawoko ne ŋŋenda oba ŋŋenze kuteekako mmere ku sigiri kuwaata kukola kikola ku mirimu mpulira akaabira awo wendi abalala nabo ababeeraawo baba bamuwulira bo baba tebamuwulira naye nga nze mmuwulira akaaba eddoboozi ly'omwana wange nga ndiwulira lyakusigala mu bwongo nga lyansigalamu nga ne bwe mba neebase otulo nga bwe tujja nga bwe mutumanyi otulo bwe tujja ng'owulira omwana akukaabirira engamba banaye ekyo kino naye nga bba eri gye bali bagamba
fene bw'otufunira eggumba n'olituwa kiba kikoze eki kiba kiwe naye awatali ekyo temugenda kufuna ki mirembe gyanzigwako nakogga naggwaawo madamu Adijja okimanyi bwe kibeera omwana omuziise naye ng'ate owulira akukaabirira bannange abali eyo ekintu ekyo mukitegeera bwe kibeera oba bwe nkinyumya bwenti ofunako okutegeera kwakyo nabulwa emirembe madamu Adijja gyanzigwako naggwaawo nze nga buli lwembeeraawo neekanga bwekanzi ne bwe mba ntunula bwenti neekanga ng'omwana wange ali mu kumpitako bw'ati naye nga si yeye naye nga bali gye bali bawanda muliro bagamba kimuffe twagala ki mwana oba otuwa ggumba oba otuwa ki ku bisigalira byo ffe twagala mwana naye ng'obudde oba oŋŋamba kakati gye twamutwala eri mugundi mulimbo ffe tugende tutandikirewa tunaaba tuziikula ntuziikula omulala baŋŋamba mami tugume bwe tutyo twabeerawo naye ng'emirembe ne mami talina kuba emmere twafumbanga emmere ng'etulema okulya naye nga tosobola kulya mugifumba ne mumanya nti eyidde ne mugitunulako butunuzi akaaba n'akaaba amaziga gankulukutanga emisana n'ekiro nga sirya nga sinywa nga ne mami wange ate bw'andaba embeera gye ndimu nga naye talya taata bw'ava ku mulimu nga naye talya kweganga tubeeraawo tutyo nali ninayo brother wange babazaala babiri mweka nga ye akyasoma muli babiri mweka twali abaana basatu kati omukulu ye yali yasigaza atutte emisomo mu maaso nanzirako naye ng'akyasoma okusoma kwalemanze kusoma kwalemanze naye nga twali abaana basatu brother wange nange ne kasisita kange wakola era mami ke yali asembyeyo ke yasembayo era nakati ye sister waffe omuto naye nga buli kimu wakati kitambula nga taata ku mulimu tagenda nga bukya ku makya oluusi nalaba amaziga nga gankulukuta agamba si kyagenze kukola ne tubeerawo nga tetuwulira na njala bula tuli awo mu nnaku ate nno mubeerangako mu nnaku nga teri ssimu zivuga naye ng'essimu zivuga oluusi ne mugitunulako bwe muto ne mugireka awo ne mugaana ogikwata kuba nze nali sigikwata mami wange yakwatanga essimu eyo kuba ne taata yali yagaana ogikwata era nga naye tagikwata bwe tutyo ne tubeera mu mbeera eyo ey'okutya ne tubeera mu mbeera eyo sinakindi mami wange yajjamu n'ekirwadde yafuna ekirwadde yafuna pressure nga buli kadde ate naye tutandika muwuba mu malwaliro olw'embeera eyo bwe tutyo wamma kati abo obulamu byonna ebyo nga bimaze okutuukawo tewagamba nti koofuna obulamu obulala kakati ebyo nga bituuseewo kubanga bimaze okutuukawo biwedde mu mbeera eyo yonna bakyakuba amasimu bagakubye bakooye bakubye amasimu buli kimu bakikoze nabeerawo nembeerawo kabanga keetooloola nga wendi anti gendako eri kati akabanga ne kayitawo myezi mwaka nga wendi ewa mami wange nga mpulira ntya n'okuddamu okufuna omusajja omulala otya okuddamu okufumbirwa nga mpulira ntya okuddamu okufumbirwa nga mbeerawo ne ndowooza ate ne gwe naafuna oba anaabanga oli oba naye oba ate ye kiriba naye ng'ate ndaba kino kizibu naye nga ŋŋamba ne gwe naafuna oba anaaba bw'atyo nabeerawo naye nga bw'omanya obulamu bubanja bw'olina okugenda mu maaso
afuna omusajja wange omulala olwo ng'akabanga keetoolodde kati bwe nfuna omusajja wange omulala tuwogerezeganya nga tufumbiriganwa kati twali tetunnaba kufumbiriganwa nga mami wange aŋŋamba naye erozeemu lwaki tobirese ng'ate onaabeera single kakati you have to try and kati mami wange ndowooza yali alimu embeera eri gye yayitamu ne pressure zaamukubanga okuva ku kintu kiri kati nga muli ndowooza buli lwakirowooza alabira ddala nga kyeŋŋenda okuddamu olw'entiisa gye yafuna naŋŋamba lwaki tolese yaŋŋamba nga lindako oba olindeko kati munnange nange nga ngezaako okugumiikiriza naye bwe namufuna ne twogeraganya kati ye kye nasooka okukola saakusooka kukola nsobe eri kugiddamu yakugenda nga mmaze kuzaala ye namugamba ogenda kujja ewaffe naye nange nsooka kujja wammwe kitegeera madamu Adija kuba namanya nti waakiri ndaba ebyayo ng'ate sinnakola ki nga sinnazaala nkuddamu kiri oyagala ogenda olaba ewaabwe w'omusajja era kyakolebwa yajja ewaffe nange neŋŋenda ewaabwe ayina omukisa gw'abasajja okujja ewammwe nga sinnazaala abasajja abaati baagala kujja w'abakazi nali mmanya ekizibu nze kye natuukako ate ye yali takimanyi kubanga saamubuulirako yadde olunaku n'olumu najja nange neŋŋenda ewaabwe waali watya ewaabwe ye ate tewaali ng'eri waali walungi ate tewaali na wala ng'eri waali kumpi tugendayo baatutegekera bulungi nnyo tewaaliwo mbeera yakutiisatiisa nga tulya bijjulo byaffe naffe kye twali tubeetikkidde nga tukibawa nga tuvaayo mwabeetikkira ekintu twabeetikkira nga bw'omanyi nga bw'omanyi munnaaye omusajjawo kabbo ka muwala kagenda kati twabeetikkira bye twasobola tubatwalira bakadde baffe abo era baatusibirira nga tuvaayo naye obuzibu bwe bwali madamu Adija tutuuka ewaka mu maka gaffe nafuna obuzibu nga buli lwe neebaka ku buliri kuli mpulira mwana yakaaba neŋŋamba bannange nsobeddwa naye yennyini n'atandika okuwulira ng'omwana akaaba mu nju era ng'abeera mbuuza naye owulira omwana akaaba kyempulira kyowulira mu nnyumba muno konze owulira ki olwo nti omunnyonnyola konze owulira ki nti bannange buli lwe nnyingira muno mpulira eddoboozi ly'omwana naye ng'omwana akaaba konze nse nga sikiwulira kumbe nkiwulira naye nti okokola ki okwogera kati bwe waayita akaseera ne mmugamba ndiwulira naye saayogera nti oba bino nafumbirwako nzire mu kunyumya biri eri nasirika naye nange ndiwulira nagamba naye kati tugenda kukola tutya wano tutondewo gaali maka ge gaali maka naye nga eddoboozi liri lijja ne likaabira mu nnyumba wayitawo akaseera ne likaaba wayitawo akaseera ne likaaba musajja n'agamba wano tutondewo tukole tutya madamu Adija emirembe gyatuuka ekiseera gyabula awaka ye omwana ng'alabika ate ng'alabika ng'omwana talabika nange kennyini ng'okuzaala omwana omulala biganye tewali mirembe omwana yabula buli kimu ne kitandika okgenda nga kyonooneka batandikira mu mirembe omusajja yawunzika mu maka gatunze naŋŋamba mukazi gwe nali sinnakuleeta wano bino tebyali mu nnyumba muno bino ebyokukaabirirwa tebyalimu omaze kujja nentandika okuwulira okukaabirirwa olwatabuka yekyanza omanyi we batabuka tebajjukira good times we batabuka olwatabuse naye nga nze kyensirekedde nkikoze eki nkisirikedde
kuba kyali kizibu kya kumutandika kumunnyonnyola kuba nagambanga mu mutima gwange era ne bwe namunnyonnyola agenda kunziruka kati kansirike ekiba kikole kibe amaka n'agatunda natandika okubeera nga takyanfaako natandika okuŋŋaana okuddayo ewaabwe todda nawaffe nga bwaŋŋamba n'atabuka oba yatambula kumanya abasajja bano beeraguza bano tojja kubasobola awo saamanya okimanyi abasajja beeraguza basajja baloko saamanya oba yatambulako ne bamugaa gwe buzibu kuba entabukira gye yakutabukira ng'akutabukira ku ki ng'ate mwenna amaloboozi mwali mugawulira kyenkanyi naye nga ye aŋŋamba kimu nti nali sinnakuleeta nga nze siwulira muno okukaabirirwa naye bwe nnakuleeta kabanga bwe kaayitawo akatono netandika okuwulira omwana akaaba mu nnyumba muno akaabanga omwana alina obwoka mukazi gwe kiki ekikaabira muno yekyanze omwana akaaba nova mu kisenge n'okwata blanketi nodda mu ddiiro bulungi ofa obusungu bulungi kati I can imagine embeera awo temulina mwana muwulira omwana akaaba ate omwana akaaba and I have a feeling this was in your ears mwembi babiri mwekka nga baneighbor tebalina mwana gwe bawulira tebalina gwe bawulira omusajja nanneekyangako I'm so sorry nanneekyangako nanneegobako nenkubira mami wange nemugamba mami kuba ye yali amanyi kiri ekizibu mami nemunnyonnyola nemugamba mami amaka gagenda gaana nangamba ate kiki nemunnyonnyola kuba najjanga mubuulirako nti maama omanyi nti omwana ankaabirira mu nnyumba muno eddoboozi likaaba buli lwenteekawo omutwe buli lwembeeraawo ndabanga omwana ampitako bannange tetwasabako tetwayita baseeka nga n'obwongo bwagenda nga kyanzigwako musajja neyeekyanga amaka n'agatunda nempunzika nga omusajja oyo alayika amaka ago teyagatunda naye okugobawo yali alina okugamba nti agatunze kuba kati yava ku kyokugamba nti gwe waleeta ebizibu kitegeeza bwe yakugoba ebizibu birayika byavaawo naye ndowooza mu kukuggyawo ennaku zino abasajja bebyo bye bagamba abakazi mbw amaka ngatunze kati nenzirayo ewa mami wange kuba yali amanye ekizibu kyange yali amanye ennaku yange awamu ne taata netubeera kati ne baŋŋamba naye tukoze tutya kintu kino kigenda kuvaawo kitya kati taata n'agamba manyiiko abasabi gye bali tugende tulumbagana abasabi abo mwamala ne musaba olwo nga nzizeeyo ate ewa maama omulundi ogwo ogwokubiri amaka gaganye ag'omusajja wange oyo kuba omwana yali abuze buli kimu ewaka nga kiganye maloboozi ga kukaaba ge tuwulira ono x nga ye okyamuwuliza wakyusa ennamba oyo nali sekyamuwuliza nze nali siina nnamba ye kuba ne bwe nali ewa mami yakubiranga mami kuba nze nali ekyo nali nakipowa tewaddamu ku renewing line wafuna mpya saddamu kwogera naye nga n'obuvumu obwogera naye sibulina nga sibulina wekyetaaga bannange n'omuvinga on n'omuvingira on nali sibulina naye n'omuvinga on noddayo n'omuvinga on noddayo buli omusajja wakugiza noddayo nali sibulina kati bwe tutyo netubeera nga tutambula mu baatusabiranga kati nga batusabirako ogenda okuwulira wayitawo ewiiki nga towulidde kukaaba bwe tutyo nga babeera nabo batuwa ennaku ez'okuddayo kutusabira kati olwagiranga nabo bajja ewaffe ne basaba bwe bityo bwe tutyo abajja ne batusabira bakana kati muli mu kusaba tuli mu kusaba saba Allah akutaase ya Rabbi Maria ebyo bibaawo mu bulamu abantu balina ebizibu lwakuba nti ensi tekkiriza Abanayuganda womusharingirako ku kizibu kyo kyennalabye bagutwalira ddala ng'omuzannyo okitegeera naye nze manye ebizibu bino bigenda batuukako sibasabira munkubire mujje mu kamera mbajjeko interview kubanga era mukubanga amasimu bambi munno wanyumya ku mboozi don't take it as a joke yeah
tuli wano kwewa magezi nze opinion yo gye njagala mu comment section mbuulira kyolowooza ku mboozi eno woba olina amagezi agasinga gatuwandiikirewo but don't criticize mwangambye enjajinga nabivaako ebyo jajinga abantu kati I listen I don't judge Maria webale kujja kale madamu webale nnyo kunsharingirako ku mboozi kati tukuyambe tutya wano kaakati obuyambi bwenjagala mu nnyambe mbadde njagala mu mbudeebude bakubudeebude bakusabireko nabo bongere okunsabirako tomanya katonda nga bw'ali omulamu embeera esobola okuvaawo I love you very much kubanga ebitabo bitugamba nti awali katonda byonna bisoboka bwaggulawo tewali aggalawo so njagala bonna abatulaba oba abatuwuliriza bongere okunteeka mu maaso ga katonda abeereko byakyusa byakola ebyenjawulo ono omuwala yaŋŋambye nkuggyeko interview ali ebweru omuyita otya kaziniwo omuwala oyo muwala wa ssenga wange muwala wa senga wange mba mamiwe oba maama we abamuwala wange kale abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi nga bulijjo mwebale okutulaba mwebale kusubscribinga bw'oba oli mupya nyiga akagambako ka subscribe okubeera nga otweyungako abalina emboozi ez'enjawulo munkubire ku ssimu nze wendi okuba nga nzifuna ate ensi ebeere ng'ezitegeera bulungi mwebale okutulaba mwebale kusubscribinga assalamu alaikum